Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wasibyo tamunanchuka chuka je baleko Allah yebale kukuma. Unaku lwa leero waliwo ekintu kyenjagala twogereko. Mpulira abantu bangi naddala mu Buganda wano abagenda boogera ebintu ebyekigwagwa ebyekisiro ebitalina mutwe na magulu ku SG wa ekibiina kya National Unity Platform David Louis Rubongoya nti tagwanidde kwesimba mu Kampala Central kubanga si Muganda. Abantu bonna be muwulira aboogera ebintu ebifaanagana bwe biti gwe manya nti abantu abo tebalina magezi mazaale era tebalitegeera obulamu bwabwe bwonna. Lwaki nkugambye bwe nti Buganda David Louis Rubongoya siye muntu agenda okusooka bw'anaaba ayiseemu okubanga agikiikiridde nga si Muganda. Abaganda tulina ba MP abakwata mu 75 mu Buganda tulina ba MP abakwata mu 75 naye nga bw'onoonyaako 30 Abaganda abali oligino kizibu okubasanga. Ekyokubiri, Kampala Central ekiikiriddwa ebbanga lyonna ku LC3 omukulu gwe bayita Salimu Uhuru. Salimu Uhuru Muganda nga ndaba muyindi. Captain Francis Babu si Muganda okujjako nti yali yawasa omukyala gwe bayita Nantongozibwa. Captain Francis Babu yakiikira Elias Lukwago yamujjayo yali Muganda. Nga temunnaba kunenya kibiina kya National Unity Platform kuleeta Rubongoya kubanga si Muganda, mugende munenye obwakabaka bwammwe. Obwakabaka yensibuko era yekanaaluzaala w'ebyobufuzi ebiri fake mu bwakabaka bwa Buganda. Fenna tukimanyi bulungi nti ekibiina kya Democratic Party kyateekebwawo bazungu kulwanyisa kibiina kya kabaka kye bayitanga kabaka yekka. Niyo obukulembeze bw'obwakabaka obuliko we bwajja bwasalawo kutta mukago na kibiina kya Democratic Party ekirina obubumbwa bwakyo nga bwakusaanyawo bwakabaka bwa Buganda. Naye bwe bajja be basalawo kukwatagana nabo era beebo be baateekanga mu Mmengo be babeeranga ku zibasaleze za Buganda be mulaba ku ssaawa eno omusaayi omutabule mwe muli Baseggona abali aba DP Youth Brigade. DP Youth Brigade nga bwe mugiraba yonna bwe yajja ne dominating obwakabaka bwa Buganda bye bizibu ebiri mu bwakabaka bye mulaba mu byobufuzi by'obwakabaka bwa Buganda bye mulaba kati. Mwagala okuŋŋamba nti ab'ekiseera ekyo bo baali tebalaba era baali tebamanyi. Buwumba tuutu bwaffe ng'Abaganda okulekawo abantu abaffe buwumba tuutu bwaffe naye nga kiva ku bakulembeze baffe kubanga ffe tugoberera bugoberezi. Omuganda okuva edda nedda nga ye awulira kivudde Mmengo awulira kivudde Embuga. Newankubadde ku ssaawa eno tetukolagana na Museveni era tetumwetaagira ddala naddala ffe ng'Abaganda ffe abatali mu buyinza naye baali bandya naye. Obwakabaka bwali bundya na Museveni kubanga bwalekawo Kayiira ne bujja ne Museveni. Kati mwagala okuŋŋamba nti bakatikkira abaaliwo ekiseera ekyo ng'otandikidde ku mulwanya Mulise Mwogerere nojja ne ku Jebbi Walusimbi bo baali tebakiraba nti obwakabaka bujja kusenserwa tutandike okuguluminga abaana nga Baganda bennyini abasobola okukiikirira obwakabaka bwaffe. Kati olwaleero munenyeza wa National Unity Platform okuleeta David Louis Rubongoya. Obwakabaka bwaffe bwe buvaako ensobi zino zonna bwe tubyogerako nga mugamba balumbye obwakabaka bwe tubwogerako nga mugamba balumbye Katikkiro ne Mmengo. Nedda abatubonyaabonya ku ssaawa eno bagulumingibwa bwakabaka era baliko n'ekyokwewaana nti ffe twagulumingibwa bwakabaka ate nga kyekituufu. Mwagala okuŋŋamba mu ekyo ekiseera bo abaaliwo mu kiseera ekyo bonna baali bawumba tuutu obutalengera birijja mu maaso. Bwe kibanga ne right now tusobola okuba n'ebizibu bye tulina ng'abaana ba Buganda battibwa abaana ba Buganda bawambibwa naye tosobola kuwulira eddoboozi liva mu bwakabaka bwa Buganda. Tosobola
okujjako obwolumu nga waliwo omukolo Ssaabasajja Kabaka n'abiisa mu ngero. Kakati mutunenyezaawo okuleeta Rufisi Rubongoya. Obwakabaka bwa Buganda okuvenna nedda nga bwakwekiriranya butya mu lukiiko lwa Buganda mwe mukiika abantu abatali Baganda. Mulimu simanyi Abayindi, simanyi mulimu Abadaama, simanyi mulimu Abaki. Mumbulireyo olukiiko lw'Abaki olukulembera obuwangwa bwabwe nga mutuulamu Omuganda. Oba olukiiko lwa Tooro, oba olukiiko lwa Bunyoro, lukiiko ki olutuulamu Omuganda? Olwaffe bwe tujjanga twepikica. Ffe twesimanyi, ffe tuli be bamu, ffenna tuli be bamu. Tumbaavu tugenda kukuuma tutya obwakabaka bwaffe. Obwakabaka nga Ssaabasajja bwe yagamba nti batuwa byoya byanswa. Yakimanya dda nti batuwadde byoya byanswa. Kitegeeza awo we yali obwakabaka bwe bwali buyina okutandikira okubeera nga nabwo butandika okuguluminga abantu baabwo mu mpolampola okuva eno wansi. Babyeviirako kubanga bo babinga bavuga emmotoka ennene bagenda mu shopping mall ennene abaana baabwe beeyagala bakola ki. Right now kyekizibu kye tulimu. Bwe tujja okubyogerako temwogera ku Bwakabaka. Obwakabaka bukulembera ffe. So mutujjeeko olugesigezi n'akajanja olw'okuba baleese Rufisi Rubongoya mbusimanyi kubanga tajja kutukiikirira kubanga si Muganda. Rubbish, foolishness. Bino sibyogeranga wa Nuupu, mbyogeranga Muganda. Ndi Muganda omuzaalo wa Buganda atalimu yadde akasaya akatabule. Kitange ne mmange si batabule. Njogeranga Muganda. Temwagala kubabuulira ku bintu bikyamu biri Mmengo na biri mu Bwakabaka. Lwaki Obwakabaka bwebanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu myaka 6 mu byobufuzi asobola okubeera ne intelligence ye munda mu gavumenti ne basobola omugamba nti wanga otogenda bapulaninga kukola kino obanga tikyalumbuye asobola okubeera ne ba informa munda ne bamuwa information nti wayi kigenda maaso kyekino ne kino najja n'akitugamba. Obwakabaka bulemwa butya ku myaka 30 plus je bumazeewo. Obwakabaka nabwo bumaze myaka 4 nga gavumenti ya Museveni. Bote buyinaayo munda bagundi ba spy baabwo munda babugamba nti owaye abasajja bapulaninga kino. Kati we mujja ne mutuzimbako akayumba. Rufisi Rubongoya si Muganda, simanyi teyali tukiikiridde. N'owulira bino bikasiba nte Moses okiraba kyonna amatama gajjudde walaja. Kibwabwagala n'okubwatuka. Namwe bwe tunagenda obbanoonyerezo ojja kwesanga bw'owulira bagamba nti Kasiba nte weeyo omulundi waawa. Balundi baawa Butambala. Buli muntu yenna gwe tulaba. Naye ng'ensobi yava ku Bwakabaka bwa Buganda. Baatuula ne babeera mu mirembe. Baatuula ne babeera mu comfortable zone ne batafaayo ku kiki kiriddako. Kakati bigenza okutuuka wano balowooze ku kiki ekinaddawo ng'embeera esajjuse. Okuggyako ffe abantu ba bulijjo nga bwe tugamba nti tulwana okulaba nga gavumenti ya wakati ekyuka n'Obwakabaka bwa Buganda buteekeddwa okukyuka, si kukyuka nga tukyusa kabaka, wabula buteekeddwa okukyuka mu ngeri gye bulina tukulemberamu. Abantu bano bonna be mulaba abatukulembera abakyamizza Obwakabaka basomera ku basalizi za Buganda. Obwakabaka bwagamanga basalizi ku bantu abanaku nga bava kuva ku kyalo, ku Muluka, ku Gombolola n'ebyengeri ng'eyo. Right now ate abagagga abali mu Mmengo ate abaana baabwe be basomera ku basalizi Obwakabaka kye bagamba Obwakabaka tebulaba. Obwakabaka bulina offices 2. Bulina office y'Emmengo, bulina no office ya Kabaka nga Kabaka. Office nga Kabaka nga abalangira bateekeddwa okubanga balina omwogezi. Omwogezi oyo of which waali kyemmanyi naye n'omwogezi yennyini ow'Obwakabaka bwa Buganda kyemwagala okugamba naye talaba bibi bye bakola baana ba Buganda bigenda mu maaso. Kati ne mulyoka mutusindikira bano aba DP abamanyikiddwa nti obubumbwa bwabwe Omuzungu yabatondawo kusanyawo Bwakabaka be mutuleetere be bajja bagenda bawowogana mbu balumba Kabaka ng'ate mmwe mwatondebwa ku bubumbwa bwa kusanyawo Bwakabaka. Mwana Rufisi Rubongoya mumuveeko, Obwakabaka bwe bwakola ensobi zaabwo kuva dda omusajja mumuveeko
I sign out.